intervene. It's our message to each one of us. Call on God to intervene. Nothing is impossible before the Lord. If He decides to do, nobody can refuse Him. Terrible situations in their families. Many parents suffer when they are working, but may you intervene. There are those with health problems. You are having day by day. May it be the answer of all that you will be putting before Him. And the end, He will be glorified. Therefore, as we conclude this service, I want to call upon God to bless you and to give you His peace. Dear brethren, may students as past year should be a failure in this nation. Let it be, Father, to all of us, Father, a sign of blessing that you bless our children as they go through here. Father, I thank you and bless you. I give you honor and glory. Therefore, dear brethren, I know many of you, there are issues, there are things you put before the Lord. I want to say, may the Lord give you and answer you as you have prayed. The Lord, God bless you. Now, dear brethren, as we conclude this service, I want to ask God two things. One, I pray may He accept this thanksgiving to be an offering that He appreciates. And then in return, may He bless this school and bless us all. Secondly, we have candidates here. Could you surrender yourself to God? As He was, He is, and shall be. Can you take that courage? Can you call upon Him to intervene? Even in your situation, that you can make it even more better than the one we are celebrating for. He can make it. And not only these candidates, as we render them into the hands of the Lord, they are praying for themselves. But each one of us, we may have situations where we want our God to intervene. God has given you a chance for yourself to tell Him where you want to see Him working. The choir has already sung for us that we have a God who can do things a man cannot do. That's our God. Is there anything make you fear? Is there a situation that you see that is so heavy? It can be heavy for you, but trust the Lord. It can't be heavier to the Lord. I'm just giving you time. Remember that lady is full and loving. Can you say something before Him? Believing and trusting. Because they share a title with you. God, we know you as Lord and Teacher. These are your children. Bind them with your love and care. Father, we bring our children, our students. I
thanks to the teachers in this school. They are unique, they are hardworking. Teachers, thank you for the resilience. Our invited guests, the bank manager and head teachers of sister schools, our dear students, ladies and gentlemen, I warmly welcome you to this momentous occasion. My Lord Bishop, in a very special way, and the rest of you, in a special way, join me to welcome our spiritual father, the Bishop of Mukono Diocese, the Right Reverend Enos. As we set the targets, we prepare words. Now for the compulsory subjects, we task them to make sure you get not less than 200 D1 to credit for why they contribute to Division 1. The moment you get that one, that subject will get $1 million. We have CRE, Akubiliza, and history. CRE was able to get D1 to credit for to a tune of 257. Clap for them. 221. Clap for them. So those number will give you at least 800,000. You never even know. And here we have fine art scored 94.4. Luganda 94.2%. Computer studies 89.2. Approximately 90. Clap for them. And the total of all that is 16 million kuminamukaaga emitwalo abiri mu kakaaga ziri wano musumbazi weeyo. Shall invite the those of senior 4 then mumukubire mu ngalo yakola omulimu gwe. Then we have students. Clap for them. Yes. My Lord Bishop. In their families. Many parents suffer when they are working, but may you intervene. There are those with health problems.
are unique, they are hardworking. Teachers, thank you for the resilience. Students, clap for them. Yes. My Lord Bishop, non-teaching staff, for our number, we give you at least 800,000. You're not even know. And here we have fine art, scored 94.4. Uganda 94.2%. Computer studies 89.2, approximately 90. Clap for them. And the total of all that is 16 million kumi na mukaaga emitwalo abiri mu kakaaga ziri wano Musumbazi weeyo. Shall invite the those of senior for then mumukubire mu ngalo yakola omulimu gwe. Then we have okuba mu ngalo ekiyita kitono. The improvement, the structures, but then I go on cool value of court in every breath and part of Langa, but so much. Never tell you that you call it Dua. When you look at this place here, it is wonderfully done. Wonderfully done. We are proud of you for the performance, and we say continue, the sky is the limit. May God bless you. Thank you. Bishop Enos Kitto Kagodo, njala kwebasa Katonda olunaku luno nga tulaba bya Bishop Secondary School, twebaza Katonda olw'omwaka oguwedde. Abaana baffe bakola bulungi nnyo ever since. Abaana baffe abasinga obungi bonna bayita bulungi. Mu senior 4 majority bafuna first grade, bafuna first grade elisuka mu 1776. Ate ne KHS abatulayo 6 abagenda ku university. Abaana baffe tewali yagwa, abaana bamubonero batwala ku university ate nga n'abasinga bakozeddala. Tukyebaliza Katonda. Kale nno njala kuzaamu abaana baffe amaanyi abaliwo kati tutunuulidde obuteetiiririra. Katonda eyaliwo omwaka gwe tukkiriza ng'akyaliwo n'omwaka guno ajja kubakolera. Tetusaba busabi nabeere nga tebeera lusa ejjamu engeri zonna eziyinza okubaleetera okufiirizibwa. Era okubiriza abazadde kubanga ekimu omukulu w'essomero kyayanjudde ekiri okulemesa abaana baffe kwosaayosa. Nsaba kutegeeza abazadde ate ne mu kalikulamu eno empya omwana alina okubaawo, kubanga banne baba basomye ne badisikasinga ebintu nga taliiwo ebyo bimuyiseeko. Kakati nkubiriza abazadde temukkiriza abaana kutuula waka. Banange okuweerera abaana si bugagga naye mwoyo. Mwerekereze byonna abazadde, muweerere abaana, ate Mukama ajja kuyita mu baana abo ngero obbagaziya n'okubawa omukisa. Ate bw'otafaayo eri mwana niweteekako omusango na kikolimo mu maaso ga Katonda, kubanga Mukama akwesigisizza omwana oyo, omulabirire ku lulwe, omusomese, omuggyemu ekisinga obulamu, ekisinga obulungi, alyoke agase. Bw'anaafiira mu nsi muno omuzadde naawe oliko ekikolimo n'omusango. So tubafeeko, tubalabirire, tusobole okulaba nga bagenda mu maaso nga bawesa Katonda ekitiibwa, ne famiri zaffe nazo zijja kuweebwa ekitiibwa ate n'okubeera obulungi. So mbakubiriza abaana baleme kwosaayosa n'abazadde bafubise. Ekisooka kisooka mu byonna kuweerera mwana. Kuweerera mwana ebeere priority oba ekisooka mu byonna bye tukola. Abaana baffe balyoke babeere bulungi. Njala nnyo okwebaza abaleese abaana mu ssomo lyaffe lino. Tulina abaana bangiko naye ate twebaza ekirala kubanga n'obulamu bwabwe obw'omwoyo tebusigala kyekimu, kubanga tulinawo chaplaincy ennungi ennyo egasa abaana bano bavaayo ne badda eka ne Katonda ne babeera mu nsi muno nga bagyamye. So mbakubiriza bakole nnyo, bongere okwagala Katonda, bafeeyo eri okusoma kwabwe, tebalagajjala, tebagayaala, bajja kuba bawanguzi. Era n'omukulu w'essomero n'abasomesa tubazaamu amaanyi, bongere kukola nnyo ate butava ku ddaala lye batuuseeko kudda wansi, wabula bongere kugenda mu maaso, tujja kwongera okwebaza kuno n'okusanyuka emyaka gyonna. Emabegako wali amasomero gaffe twali tugabikulira ku peegi esembayo.
naye kaakati amasomero kati gali ku masomero ago agasooka agakola bulungi. So amasomero gonna nsaba abakulu b'amasomero beekebere n'amasomero gaabwe n'abasomesa. Essomero litakola bulungi tetugenda kulireka nga likola bubi. Tugenda kukatunuulira, ekyetaaga okutuuka kituuke, ekyetaaga okukola tukikole, kubanga twagala abaana ba Katonda basome bayite. Kubanga amasomero gaffe galina abasomesa abatendeke. Kaakati abasomesa abo si kusomesa baana kugwa, baana kuyita. So tubakubiriza bongeremu amaanyi. Oba tusaba ne gavumenti nayo eyongeremu amaanyi. Era nsaba ne gavumenti ebeere nga eyisa ebiragiro ng'ekoze ku research. Kubanga abasomesa mu masomero mangi tebamala naddala ga primary. Ate n'ebyetaago byonna gavumenti nabimalawo. Kakati essomero liba lisabyeyo akasente omwana ali ekyemisana, akasente bongereko ku musomesa ataliiwo atamala. Kakati akasente ako si kabi. Kakati bakkirize bakaleete ate abakumasomero akakozese bulungi olw'okugasa abaana. So ekyo nsaba ne gavumenti etegere nti abasomesa tebannamala, olwa amasomero agapangisa abasomesa okumalayo abasomesa bonna. Ate n'abaana baffe okulya emmere, tetukyalina mmere evaka banaasiba amawolu naye kati eri mmere. Kati akasente ako abazadde bakanoonya, abaana bawuute ku buuki, abaana bali ku mmere ku ssomero, baleme kusoma nga bakalu. Ekyo kijja kutuyamba okwongera okusitula emitindo gy'amasomero gaffe. So nkubiriza bukubiriza ongera okutambuliramu n'okukwatagana, ate Mukama ajja kukoza ekitiibwa. Amanya nze Kyakulaga Robert, omukulu w'essomero lya Bishop Senior School Mukono. Olunaku olwaleero olwokutaano nga 15 Ogwokubiri 2024 tubadde twebaza Katonda olwa results ennungi eza senior 4 n'eza senior 6 ez'omwaka oguwedde, era nga okusaba kukulembeddwa mu Bishop wa Mukono Diocese, the Right Reverend Enos Kitto Kagodo. Twebaza Katonda nti yatubeera abaana baffe ne bakola bulungi. Twafuna senior 4 twafuna abaana 3 nga buli omu yafuna 8 ku 8. Ne senior 6 twafuna abaana 5 nga bonna bafuna 19 ku 2. So nze tulowooza nti abaana bakola bulungi. Ntwala omukisa guno okwebaza okusooka abazadde abawaayo ssente n'ebyetaagisa byonna okusapootinga abaana. Neebaza abasomesa n'abakozi bonna ab'essomero olw'okufaayo olw'okukola okusomesa abaana okukola obulungi. Neebaza obukiiko obukulembeze okuli aka Board of Governors ne PTA, kubanga byonna bye tukozesa bye babisaako omukono. Nsembayo okwebaza abaana bennyini nti baafaayo nnyo ku bigambo bye twali tubawa, baafaayo okusoma nga bwe twali tubateeseteese, baafaayo nnyo okusaayo omwoyo ne basoma ate ne bayita bulungi. Era nsuubira nti n'abo abakomyewo mu senior 5 ate bajja kuyita bulungi. Era nkukakasa nti abaana abasinga okukola obulungi mu senior 4 ate bakomyewo mu senior 5. Kitegeeza nti beesiga essomero lyabwe n'abazadde babe balyesiga. Okutuuka ku buwanguzi obwo tekyali kya muntu omu, basically yali teamwork. Kusomesa n'abaana n'abazadde nga tukolera wamu. Twafuna ebikozesebwa nga abazadde batusapootinga ne tugula ebitabo tubirina, abasomesa baasomesa nga tubasasula allowances zonna nga bazeetaaga, abakola mu lab nga babawa practicals, ab'emmere nga babawa mu budde, aba library nga babawa ebitabo mu budde. Tugamba twakolera wamu. Ekyo kyatuyamba nnyo okusobola okutuuka ku ekyo, kozi n'okusomesa ebintu bye beetaaga mu budde ne bamalayo, n'okukola practicals zeetaagisa mu budde. Kyabayamba nnyo. Ebisoomooza si bingi nnyo, naye okusinga byonna laboratories ze tulina Mufunda nga bwe nabategeezezza zaasimbibwa dda mu mwaka gwa 1997 ng'abasinga temunnazaalibwa, naye nga zituuzaamu abaana nga 120. Naye kati osanga senior 4 balinga na 3, senior endala ziri baana 7, senior kati bonna baba baagala okukola practicals tukaluubiriza. Ne classrooms nazo tukaluubiriza kubanga abaana beeyongera buli mwaka. Mpozi ekirala ekisinga okutusoomooza ennyo bwe bazadde okusasula fees mpola mpola.
buli tugamba abaana mudde mu kimu fiizi abaana batuula wiiki mwezi kati bagenda okudda ng'ate bannaabo abali ku ssomero beeyongedde mu maaso kati ekyo ne kibazza emabega. Njagala okukubiriza abazadde okusinga tuyambe nnyo abaana baba nga bali ku ssomero tusasule ebisale byabwe mu budde tubawe bye beetaaga okukozesa mu budde kubanga ffe ng'abasomesa ffe tuli ebikozesebwa ku ssomero tubirina tuli beeteefuteefu n'obudde tubulina kati fe abazadde oba tusapootinga ne kijja kutangulira okukola emirimu mpozi n'okwongera okukubiriza obukiiko obutukulembera okwongera okututeera ebyo bye tuba twetaaga okukozesa mu kilaasi. Ebyo binaakolebwa nze ndowooza tujja kusigala nga tweyongera mu maaso era nsuubiza nti Katonda nga ye mugenzi waffe okusuubira tudda.